Bwana wale tukubele cha wakati sura buka wo. Wali ubayisebero yingira. Yakusobola kukeri. Bwana sura buka yeri. Yangona beka buye. Sako jorabe. Lewa bayingide bwali bwate baduka mawe. Lema kazile sebu. Wali era batano yingira wali bwe bate. Yisawo yitawo. Mugamba je. Leta. Yema na mwe. Atuyomba tuvute kumbisheri tutakirize atumanyira amanja nandi kwatera ndi road neta kumanyira zabo bemvuma tuvute kumbisheri tudukirire bannafu tujja kudukirira bannafu Bana mukazi mutana bona tegera tuvute eri mu garage ndala kutasa bannafu abajja atumanyi na wali ratu wali kubo urubuke bajo kwa kubali urubuke bajo kwa kubali yo garage yemma nge kabuye Omulogo kuto mundi gumu ngolizo babaka demo mafuta. Bravo, wewe bana fanda Tukala mele bia lucha ina chetu kola. Na kwa mwa kwa kamle kwa kwao. Commander. Commander. Hey, kutenda. Aja kufira bwele.
Mama sanyalase bana ye tumudu kamulaga nibo bakamba most especially the government of Uganda. Actually, they should really come in for this, burnt up the flood, burnt all these workshops. So you find that there's been a great loss, and actually those concerned, most especially the government, should come in for this thing so that these citizens now, imagine the owners are saying they have lost $1 billion plus, properties of $1 billion plus. It means that most of them will go back to villages. Most of them will become unemployed, most especially like people like me who are just working here. So we really need assistance. What is the government is able to kwatira ko netuyamba netwegabulula ngeri gye baleeta gundi eno UPDF tetumanyi buyambi ki bwetusobola kufuna naye ffe tukoze eki abasinga abalooni basaba looni bakaaba bosanze balaba bajja bakaaba amaziga baba banja tebamanyi gye bagenda kujja buyambi kati n'ensonga eyo babaawo asobola okukwatirako omuzikisa tetugaana
tumwaniriza naye ng'emmaali yaffe yonna ekoze eki tuli ku zero obuyambi buluddewo okwokutuuka tebutuuse mbudde singa butuuse mbudde twalitaasizaako emmaali eyo abatono nnyo abaalifiiriddwa baba babulidde time ne bababulira obudde bukyakola ki bukyali ate okuva wali ku fire brigade kujani tekitwala kaki ezike nnyingi nnyo 10 naye kitudde eddakiika kumpi saawa eba nnene fiiriddwa emmaali ya buwumbi na buwumbi eno tubadde tukolerayo fanica naye ebintu byonna biyidde bivudde ku masannyalaze tugenza okwekanga omuliro nga gukutte ne tutaakiriza bye tutaakiriza naye maduuka ag'omu maaso ge tutaakirizzaamu naye emmanju byonna ebibaddeyo ebibadde mu kizimbe ekyakalina byonna biyidde nga bw'olengera ne mu kalina ebintu byonna ebiyidde babikasusse wabweru babinyaguludde nga bw'omanya embeera ey'okutaasa buli omu ajjira mu kutaasa naye ng'atwala mutwaza naye katonda atusaasidde temufiiriddemu muntu kubanga ekisinga obukulu bulamu abantu tewali afudde naye ebintu byabongera bungulu tufiirwa ssentebe zibadde 8 nefiirwa ebyalaani ebiri mu miliyoni 7 ku 8 nefiirwa sipongi abadde akwata mu miliyoni ng'emu n'ekitundu obugere byonna ebikozesebwa ku ntebe biri mu miliyoni nga 4 awamu ziri nga miliyoni nga 15 zonna zenfiiriddwa omuliro zijja kulimba kuba ntuuse butabuse naye ng'essaawa ze nzigiddemu zibadde essaawa 6 sente esinga waliwo omwana abaddemu n'ensawo ye aŋambye emitwalo gya 5 gajjiridde mu nsawo ebaddemu naye ekyo si kikulu kuba ebifudde bye bingi sente tolina wenza kwogera sente emitwalo 5 ng'ebifudde bya bukadde wano wonna wolengera wano wabaddewo entebe nnyingi era ne maapu yazo ezibadde ensolo gikuba ku ssimu bagirina wano nolaba bali bafaanana nomu n'ebyalaani byolaba awo ezo ntebe zibadde zaaleza zonna zifudde kalina efiiriddwa ebintu bingi engoye zifiiriddemu omwo ezikozesebwa mu ntebe kugaba byonna byonna bikwatagana ku fanica byetukozesa bifudde